Lesson Weekend. Mu buufu bw'ekitongole ky'essomero lya Sabbiiti okuva ku General Conference kikuleetedde lesson quote eyokuna etuumiddwa amazima g'ekiseera kino mu kitabo eky'amateeka olwokubiri. Lesson eno ewandiikiddwa omusumba waffe Akelf Goldstein gwe tumanyi obulungi nga editor wa lesson ey'abakulu. Wano mu lesson ey'abakulu tukuleetera abasumba ab'enjawulo okuva mu makanisa gaffe ag'enjawulo ne tukuleetera abakadde b'amakanisa okugattako n'ab'ebitongole ab'enjawulo. Wano tukubaganya ebirowoozo ku miramwa emigundiivu mu lesson y'abakulu. Tukwata ejjinja limu ne tukuba ebinyonyi bibiri. Anti lesson weggwera nga waliwo okudda obujja mu maka gaffe. Lesson weggwera mwattu nga tumaze n'okulaba nga weeyongedde okutuukirira mu mpisa ey'okutya Katonda. Njawulo ki eri wakati w'etteeka lya Katonda awamu n'enteekateeka ey'obulokozi? Wamma gwe olowooza otya? Tuli wansi wa kisa, tuli wansi wa tteeka? Yogera ku ssuubi ery'okudda kwa Yesu Kristo okusembedde. Byonna mu program lesson week eno buli Friday saa 2 paka ssaawa 3. Nange Yonasaani Matovu Munnagomba. Lesson week eno yiga Bayibuli yo otebenkere mu Kristo. Leero mu Lesson Weekend. Omulungi mukwano gwaffe ali ku 3ABN ntwala omukisa guno okubuuzaako mu linnya egganzi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda akukuumye okuba nti mu kiseera kino enkuyege zikyakubira enduulu. Anja okwaniriza mu programu yaffe lesson weekend nange Yonasaani Matovu Munnagomba awangalira mu ssalira Ssaabasajja ery'Ebuddu. Tuli ku ntikko eya lesson yaffe eno esembayo mu mwaka 2021 eky'amateeka olwokubiri oba amazima ag'ekiseera ekiriwo mu kitabo kino eky'amateeka olwokubiri. Tulabye ebigambo bingi nnyo naye twagala kubiwunzika n'okuzuukira kwa Musa kwali kutya, okufa kwe, biki ebyaliwo awo nga tannaba kufa, byonna tugenda kuba tubitunuulira. Naye olwaleero njala kwanjulira omukisa ogw'enjawulo gwe nina gwe gw'okuba nga nkyazizza ttiimu eya Amazing Facts Africa. Yes, aba evangelist bendi nabo aba Amazing Facts Africa, era nga wano wakati omu ku baganda baffe ye Nkurukiye Ivan sajja mufumbo, ate ku luuyi luli olw'omukono gwange nandigambye oguli emmere ye muganda waffe Muzola Dda, naye musajja mufumbo. Bassebo tusanyuse nnyo okubalaba mu studio za 3ABN. Kkiriza mukwano gwange atulaba baevangelist bano tusooke bakubuuzeeko. Ngalafu ya Ivan buuza ku balabi baffe. Bonna abalaba 3ABN TV tuli basanyufu okujjako ku mpolo eza 3ABN TV, era Katonda tumwebaza, era tuzze tuyige ffenna lesson eno. Katonda asaabawo omukisa nga tuyiga ffenna. Weewaawo ssebo webale nnyo bali eddala. Amuganda ffe Muzola Dda nibuuza ku balabi baffe. Abalabi baffe abalungi nange ntwala omukisa guno kubalamusaako mu ddiini ddungi ery'Omukama waffe Yesu, era naffe tuweereddwa omukisa okujja wano okuyiga nammwe lesson eno, era nsaba Mukama abawe omukisa mutuyiga ffenna. Weewaawo omulabi waffe oyinza okuba nga weebuuza ebibuuzo mu mutima gwo nti Amazing Facts be baani? Leero abagenda otukulembera mu lesson eggalawo kwota yaffe eno ey'okuna. Amazing Facts kitongole eky'ensi yonna okuviira ddala eri California, Illinois mu America, naye nga kati tulina ettabi Amazing Facts Africa wano mu Uganda, nga twatandikira ddala mu mwaka ogwa 2017 wano 2018 mujjukira crusade yali ey'amaanyi erugogo eya Pastor Doug Bachala. Twagala gamba nti yaleka Uganda wamma nga teri kyekimu, obunnabbi obwa Prophecy Countdown bwojjukira nnyo mu kisaawa awo. So Amazing Facts ebaddewo okuva mu mwaka ogwa 2017 okutuuka olwaleero. Amazing Facts training aba Bible workers by evangelists, ate ng'era ne program bagitwandise iShare etendeka abantu okugabana enjiri yaabwe on personal base, oba enjiri yaffe gye tumanyi eya katebe
then n'enjiri ey'ebidaala. Kati oyinza okuba nga weebuuza Amazing Facts eno nnyinza ntya okubanga ngabanako ku buweereza bwayo nange nembwenyumirizaamu oba nganyulwa ntya mu buweereza bwa Amazing Facts wano mu ggwanga erya Uganda. Ekirungi Evangelist ndi nabo kabeeko kibategeeza mu bufunze ate tugenda ebutereevu mu lesoni yaffe ey'olwaleero. Tweyanziza olw'ekibuuzo ekyo gwe wenna eyandyagadde okwongera okukola mu nnimiro ya Katonda. Yes. Tulina okutendeka okugenda okutandika omwaka ogujja mwezi ogwa January Yes. ennaku z'omwezi 23. Okay. Tujja kuba tutendeka ababagala okubuulira ey'okukatebe Personal evangelism. ey'ebidaala public evangelism. Yes. Tubadde mu TMI abagala okuyiga ku byobulamu enjiri okuyita mu bitabo. Yes, enjiri y'ebitabo abaana abato. Child evangelism. Yes. So program eyo esobola okutuuka wali ku Adventist Center ku Kampala Central Church. kituufu. Yes. Era tusobola okukusangawo oba ojja tusangawo twongere okutegeeza ku program yaffe. Okay. Yes. So mulabi waffe Amazing Facts esasande eggwanga erya Uganda eri mu bugwanjuba eri mu buvanjuba ne Mambuka si bwe kiri ne wane waffe wennyini ne Maserengeta yonna gye tuli kati muganda ffe ali mu East naye katubulire katini nnyo ku kiki ekigenda mu maaso ku luuyi olw'eyiganga. Ku luuyi olw'eyiganga era Amazing Facts kyekola ekirala bw'oba ng'oyagadde ebitabo. Okay. Zi magazines ezikwata ku njigiriza zaffe ez'enjawulo Prophecy oba ku misingi. Yes, nabyo osobola okubifuna ne wano ku Kampala Central osobola obisinkana oba obyagadde osobola okugendawo. Naye ate ne muyiganga Mukama atusaasidde nti waliwo omukisa omulala osobola okufuna ebitabo bya Amazing Facts ebirimu enjigiriza zaffe ez'aba Seventh Day. Weewaawo. Twagala okwebaza Katonda olw'obuweereza bwa Amazing Facts kubanga akantu kesinza kwerabira kagamba sharing faith in a winsome way, okugabana okukkirizako mu ngeri empanguzi n'ogabana Kristo ng'abantu bamulaba mu lulimi olubamatiza bwe kiri kubanga mune tulina abakristaayo bangi nnyo olwaleero ba church members abalungi mu kukaayana oba arguments ng'omusajja amanyi okudefendinga sabbath n'ebiringa ebyo naye how would you bring sabbath omuntu naaba nga talina argument but ng'asikiriziddwa okwetwalira ekirabo ekya sabbath. Ebyo byonna bitendekebwa mu Amazing Facts. So tukulindire ddala mukwano gaffe okubanga oganyulwa mu buweereza bwa Amazing Facts wano mu Uganda, Amazing Facts Africa. Muganda ffe nzola ddala ntuweereyo okusaba tubeere nga tutandika. Kale katwebaze Katonda ffe omuyinza ebintu byonna atuula mu ggulu otuwadde omukisa okubanga tugabanira wamu ekigambo kyo okuyita mu lesson eno. Tukusaba kitaffe omwoyo omutukuvu gw'osuubiza era yawandisa ekigambo kyo naffe yabatulungamya oba omukisa bawuliriza n'abalaba ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ssebo webale nnyo webalire ddala. Tuli mu kuwunzika ekitabo kino eky'amateeka olwokubiri. Tuzze tukitunuulira okuva gye kyatandikira tusijja kwerabira lesson bbiri ze tukubye emabegaawo 11 ne 12 zaali zirina kye twandise identity obwa Sseruganda bw'amaanyi. Lesson eky'amateeka olwokubiri mu kitabo eky'endagaano enkadde Bayibuli y'endagaano enkadde then eky'amateeka olwokubiri mu ndagaano empya. Twalabira ddala ng'ekitabo kino really kirina kye tuyita credibility ey'enjawulo mu byafaayo bya Bayibuli yennyini. Omanyi webaali ffe abaasomako ku theology akatonotono waki bayita canonist ng'ekitabo baba bakironda batunuulira kyagasa kitya abantu. Kati awatali kuwannaanya kwonna oba kutankana kwonna ekitabo ky'amateeka twakikakasa nti kitabo ekirina amaanyi, kigambo kya Katonda ekisobola okukuyamba okudda obujja. Kuba tulaba Kabaka Yosiya, twabalaba bonna Bayeremiya bannabbi abajja oluvannyuma nga bakikola ki bongero okinyweza. So ne mu ndagaano empya twakirabako lesson ewedde nga kyogerwako bulungi nnyo nti abasajja bano kutandikira ku Mukama waffe Yesu Kristo, abasajja ba Pawulo ba Peetero, they could refer back to the book of Deuteronomium, the second law, ekyamateeka olw'okumeka olw'okubiri. Ne kati mu kuwunzika tulaba central character w'ekitabo kino nga si mulala ye Musa.
kubanga obubaka bwonna bwe tusanga mu kitabo kino Katonda yali abutisse Musa. His final address ng'ali mu kusiibula abaana aba Isirayiri abagenda okusala ennyanja emyufu. Tetugenda gamba unfortunately, no, abagenda okusala omugga Yordan. Tetujja gamba unfortunately nga ye tagenda kusala kubanga fe abamanyi eby'omunda. Mukama alina obanga alina something in store for him. Naye Musa tasala. Kiraba? In fact yafa. Naye ate oluvannyuma azuukira. Tuli ku mulamwa gwaffe olwaleero okuzuukira kwa Musa. Twaweredde olunyiri lw'okujjukira olulaga bulungi embiranye yali wakati wa Kristo ne Sitaani nga Musa azuukira. Mu kitabo kya Yuda 9 Bayibuli egamba nti naye Mikayiri malayika omukulu bwe yayomba ne Sitaani n'ayogera naye olw'omubiri gwa Musa teyaŋŋanga kumuleetako musango gwa kuvuma, naye yagamba nti Mukama akunenye. Sitaani Katonda akunenye. Kwegamba Sitaani alinga yeesibye ku Musa. Lwaki yeesiba ku Musa? Ekituleeta ku kinyusi kya twagala tandika kati yingira munda mu lesoni eno. Twatandika n'olunaku lwa Sande. Lwaki Musa Sitaani amwesibako? Eri yonna tuyiseeyo tugende butereevu ku Sande. Lwaki Musa Sitaani akola ki? Amwesibako. Sande ndowooza erina kyetwanjulira ku Musa ono. Wadde musajja mulungi gwe tumanyi obulungi. Very honored man in history. Fact alina muggulu. Nange nkirinako obukakafu okusinziira ku Yesu nga yamukyalirako. Naye lwaki Sitaani asooka mwesibako nga bamutwala mu ggulu? Esebo muganda wange Ivan. Neyanziza nnyo bwe tutunuulira katundu waka Sande kabadde n'omutwe ogugamba nti ekibi oba okwonoona kwa Musa. Bwe tutunuulira emboozi etuweebwa mu kubala essuula ya 20 ennyiriri 13 ezisooka tulaba nti baatuuka mu kifo nga beetaaga amazzi. Abantu bwe baali beetaaga amazzi, Musa ayitibwa Katonda era baamuyita Musa ne muganda wa Alooni. Katonda ababuulira ekyokukola nti mugende mwogere eri ki? Olwazi, amazzi gagenda kuvaamu. Ekyo kiraga ekisa kya Katonda erifa abatakisaanira. Nti n'ebirungi byonna tebaasasula national water ng'amazzi baali balina amazzi. Sikiwa baali bateekamu ne chlorine oba n'ebintu ebirala. Ge gaali gasinga okuba amalungi. Baaganywa gaali malungi. Baanywa ku nzizi ez'amazzi amalamu. Pawulo atugamba nti baanywa ku lwazi olwo olw'omwoyo era yali Kristo. Abakolinsi ekisooka essula 10 olwokuna. Tulaba nti ekyamagero ekyo Katonda yali tagenda kikola kusookera ddala ku olwo. Mu kuva essula 17 tulaba nti era bwe baali tebalina mazzi, Katonda yagamba Musa nti genda okube ku lwazi, ngenda kuyimirira ku lwazi okumpi naawe olukubeko amazzi gakole ki? Gaveeyo abantu banywe. Ekyo Katonda yakikola. Musa yalagirwa okukuba ku ki? Ku lwazi mu kuva essula 17. Mu mulundi guno mu kubala essula ya 20 baamugamba yogera eki? Eri olwazi. Ebigambo Bayibuli ebitulaga ne tusuubira nti osanga Musa yali abitegedde bulungi. Twebuuza ekibi kyaki? Si osanga. Nze nyakukkiriza yali abitegedde. Yali abitegedde. Yesebo. Musa agenda mu kifo ky'okukola ebyali bimuweereddwa Katonda. Tulaba nti twandigambye abumbujja n'obusungu bujja bungi olw'ebigambo. Bwali bungi nti ebigambo byakozesa bitulaga omwoyo gwe yabyogereramu. Teweerabira nti omusajja ono yali akulembedde abantu abasoboka ngambe mu kakadde akamu, si mwaka gumu, tubala nti gyolekera emyaka nga 40. Naye alaga obukkakkamu mu biseera eby'emabega. Ku mulundi guno tulaba nti twandigambye nti akoowa, alaga okwemulugunya, ayogera mu ngeri etaali nnungi. Yenyiye. Wano e Buganda tulina kye tuyita okwetamwa oba okwesinwa. Olwo Luganda mukadde wange.
Gisebo. Ekigambo kipya gyendi. Musa enjogera ye etulaga nti teyayogera na magezi oba teyayogeza bukakkamu nga bwe yali akikoze mu biseera eby'emabega. Era tulaba mu lunyiriri bwe twetegereza olunyiriri olw'omusanvu Mukama n'agamba Musa nti ddira omuggo ogwo okuŋŋaanye ekibiina gwe ne Alooni muganda wo mugambire olwazi mu maaso gaabwe luleete amazzi gaalwo onoobajjira amazzi mu lwazi bw'otyo bw'onoonywesa ekibiina n'ebisibo byabwe. Musa n'addira omuggo ng'aguggya mu maaso ga Mukama bwe yamulagira. Musa ne Alooni ne bakuŋŋaanyiza ekibiina mu maaso g'olwazi. Kati Musa n'abagamba nti muwulire nno mmwe abajeemu ffe tunaabajjira amazzi mu lwazi muno. Ne bw'okomaawo muwulire mmwe abajeemu Bayibuli ey'Olungereza ekozesa akagambo ye rebels. Abayeekera. Tetwandibayise abayeekera olwaleero. Emisege. Ebigambo ebyo Musa bye yakozesa njagala ngambe nti kw'okuba abantu bano baali balaze okwemulugunya mu ngeri nnyingi nnyo. Yes. Twandimwolereza nti kituufu kye yali ayogera. Baalaga obutali bugumiikiriza n'okwerabira kwabwe okungi kwali kwoleseddwa mu nfunda nnyingi. In fact, abantu ab'obusungu tubalina bangi mu Bayibuli. Yes. Somehow you would be an excuse, you would excuse Moses. Kubanga waliwo abasajja nga Pawulo. Yagamba abantu ab'Egalatiya nti ab'Egalatiya mwani yabaluga. Abasirusiru mwe ab'Egalatiya ne yabaluga. Tulaba Yesu Kristo yennyini ng'ayogera n'Abafalisaayo n'abagamba nti in fact n'okwegendereza wano ebentuuse naye of course katukyogere. N'abagamba nti mulinga entaana enjooyoote kungulu ka white kalungi nnyo kali furnished naye nga munda ŋŋumba ezaakola ki ezaavunda ezaakala ezaakutukakutuka. Simanyi oba olengera nti throughout the Bible tulabamu abasajja ab'enjawulo abatukuvu abalina obusungu abasunguwala. So kati ekibuuzo kijja nti musango ki oguvunaanibwa Musa wano? Obusungu bwe bwanjawulo butya ku bw'abali? Obusungu bwa Musa wano tulaba nti ekisookera ddala alinga nti yakyogeza si mu mutima mulungi oba omwoyo gwe tegwali gwa kulaga nsobi mu ngeri entuufu erokola. Yatwala ekitiibwa ekyali ekya Katonda. Yayogera ebigambo ebitaamuweebwa tebaamugambako bayita baki bayeekera. Kyekisooka ekyokubiri yasala omusango mu kulaba okukwenga omuntu. Yatwalira amateeka mu ngalo. Oli mutuufu. Twandigambye nti n'ekibi kye yakola kyali kyamuggwako bugwi. Teyazuukuka n'agamba banaakola bwe bate ngenda baddamu bwe nti. Naye ate Bayibuli etuyigiriza ku busungu. Ngero essula 16 nsaba tugende ku lunyiriri olwa 3:2. Ngero 16 olwa 3:2. Tuyige nti enjogera ya Musa eyina bingi byetuyigiriza naddala nga tukolagana ffenna ng'abooluganda mu kanisa, tutudde mu church board, ng'omuzadde ewaka gwakulembera ekibiina ky'abantu bonna. Enjogera yo esobola okujja abantu ku kituufu oba okubanywereza mu mazima. Katuuke mu ngero 16 olwa 3:2. Alwawo okusunguwala asinga ab'amaanyi n'afuga omwoyo gwe akira amenya ekibuga. Ekyo kituyigirize nti afuga omwoyo gwe asinga akira okukola ki awangule ekibuga. Omuntu ayize okwefuga mu mwoyo gwe aba ayize ekintu ky'amaanyi nnyo mu bulamu buno obw'Obukristaayo. Musa tusobola okugamba nti baamukooye emyaka egyo gyonna watuukira wano ng'agamba bayeekera mmwe. Naye ate bwe tutunuulira ebigambo ebirala Musa byayogera biraga nti oba teyali Katonda eyali amukoleddemu omulundi guno, kubanga era tulaba nti baamugamba yogera ye n'akola atya? N'akuba tunaabajjira. Tunaabajjira. Obadde ku kiri ekya Rebo kati tuli ku tunaabajjira.
nze ne Aaron tunaabajjira eraga nti gwalina obusobozi obwo gwe Katonda tutudde mu ntebe ya Katonda tetukomya kusala musango wabula tulaga nti n'amaanyi agaleeta amazzi okuva mu lwazi gaffe tusobola obakolera ku byetaago byammwe amaaso mugajje Katonda mugatteke kuffe naye ate mutukooyezza nnyo nti ebirungi ebikoleddwa emabega mulinga ababyerabidde abantu baalina n'osanga n'ensonga ey'okubuusabuusa ebyali bikoleddwa emabega ebyali eby'emabega tutomanya omwoyo ogubadde mu byamagero ebyo osanga gwe mwoyo olwalo gwe tukola tutya gwe tulaba kituyigiriza nti nze naawe twegendereze nnyo ensobi emu esobola okusangula ebirungi byonna byobadde okola ki byobadde okoze kwegala kiringa musajja chairman abawadde bowa hall naye nga naye akimanyi ebadde funding kuva bweru n'agamba amazzi gange ngenda nagasiba temuddamu kujja kugajjawo olw'okuba gajjidde mu linnya lye agayise gagene teyasaako yadde ki 10 so Musa enjogera ye newankubadde tusobola omuwolereza nti baali bamukooyezza yalaga obunafu teyajjayo kifaananyi kituufu ekyobulokozi ate n'obukulembeze n'obukulembeze nti sajja ono is a typical leader simanyi mugade wange muganda wange kikyogera ku nsonga eyo mu katundu ka Sande neera nga muganda wange Ivan bwagambye tulaba obusungu bwa Musa naye nti mu busungu bwa Musa buno waliwo abaali bamuleetedde okukola ki waliwo abaali bamuleetedde ensobi kakati ebiseera ebisinga nti wadde waliwo batuleetedde ensobi naye ensobi eno terina kubeera excused lwakuba nti waliwo abakuleetedde okukola ki okukola ensobi eno neera tulaba nti mu kunenya oba oli awo Musa yanenyezebwa okusinga ate bali naye nga kyatandikirawa nga kyatandikira kuba n'abakola abaleetera Musa okukola bw'atyo naye nga bw'ogambyeko nti ng'omukulembeze Musa waliwo bye twali tumusuubira okubanga birina okumuvaamu olw'embeera eno yali ekoze ekyo olw'embeera eno yali etuuseewo meaning nti yali aweereddwa omukisa ogw'amaanyi okutegeera Katonda n'okumumanya meaning nti embeera eyo ngeri gye yali etuuseewo waliwo ekyali kimusuubirwamu waliwo engeri gye yali alina okwanukula embeera eyo naye nti tulina okuyiga nti oba oli awo ne mu bukulembeze abantu bayinza okutuyisa mu ngeri y'oba eri awo etali ya bwakatonda naye nti tweteeseteese tutya okubanga twanganga embeera eno obutafaanaganako ne Musa nti bwe bamusindiikiriza naye yavaako ak'obuntu ne kakola ki ak'obuntu ne kajja so tulaba ak'obuntu nga Musa nti yalina okunyiiga naye ate ak'obuntu nga kazze babadde batubuuza n'ekibuuzo mu lesoni tuyinza okuyiga tutya ng'embeera eyeze okusooka okukakanako n'osaba then n'osaba amaanyi ga Katonda okukozesa mu mbeera eyo naye oluusi nti embeera weetuukawo we path tuvaako oba oluusi ne bikola ki oluusi ne biyitira sorry for ebyabaawo kuba abadde nsomako wano nga batubuuza nti mirundi emeka gye twogera oba gye tukola ebintu mu mbeera y'obusungu ne bwe kibanga tukkiriza nti obusungu obwo butegeerekeka kwegamba its human oluusi okunyiiga era Musa bw'omulengerera mu human perspective ng'omuntu olaba nti tewandyanguye kumusalira musango naye Katonda kintu kyonna ky'olaba akoze Bayibuli ega nti Katonda asala emisango egy'ensonga so Musa ono emisango egy'esatu mikulu ogw'okusalira abantu omusango kubayita barebo omusango ogwokubiri ogw'okutwala ekifo kya Katonda ffe tujja obbajjira amazzi mu lwazi omusango ogwokusatu njala tugwogereko ku Mande nga tetunava ku Sande njagala ngambe nti tusabe Katonda atuyigirize okufuga obusungu babbe tugamba mu Efeso 4:6 nti sunguwala naye toyonoona by the way enjawulo eyo ndowooza tulaba yandibadde agifuna bulungi njawulo kyeri wakati w'okusunguwala
okwa Musa n'okusunguwala okwa Pawulo ng'awandiikira ekkanisa ey'ab'e Galatiya kubanga naye abawadde amannya golabira ddala nga mbasirusiru mu Abagalatiya ani yabaloga. That's olulimi olwo luli cruel. I mean ngandiga nti lukulaga nti musajja akambuwadde naye ne Musa akambuwadde. Omu ali endorsed by God, another is condemned by God. Kyakoze enjawulo eyo n'olwaleero omuntu yeetaaga agimanye nti waliwo bw'osunguwala ng'ekituufu kiri nti Mwoyo Omutukuvu si yakulembeddemu. Ne wabawo n'okusunguwala kye tuyita holy indignation. I think the two are different. Era ne Musa yali agirazeeko nga basinza ennyana eya zaabu yalaga holy indignation. Yes. Era Katonda tetulabawo n'amunenyeza, alagira n'okutta kw'abantu agamba gwali ku luyi lwa Katonda jjayo ekitalo otandika okukola ki okufumita kwegamba okusunguwala ng'okusunguwala si ye yandibadde ensonga naye lwaki osunguwadde the motive behind ensonga. Yes, ekigendererwa kuba ne Katonda asunguwala. Yes, Bayibuli egamba nti Katonda afe alwawo okusunguwala. kitegeeza nti asungu naye alwawo okusunguwala. The good with God nti tasunguwala lubeerera ekituwa essuubi naye ndowooza omulabi waffe oyawuddemu katono awo. Twagala kugenda ku Mande tulyoke tube nga tugezaako okufunza akatundu kano ku kibi. Tulabye emisango ebiri. Ogusoose gwa kusala musango. Mwe muli bajeemu, mwe muli ba rebel. Abantu n'obawa erinnya. Emisege mmwe mumusize ekkanisa emabega. Vene wano mudde ebbali n'ebiringa ebyo. Ekyokubiri nti Musa, he takes the prerogative of God. It's God who has power to deliver and yalina amaanyi agatugabirira akiggyeewo akyetaddeko nga ye nze mbawadde nayikondo naye ng'okimanyi bulungi funding evudde bweru kati oyagala bali baleme kulengera funding balengere ggwe oba olengera but waliwo ekyokusatu kadde wange ganda wange ku Mande awo tufunzeemu tulabe ku Mande tubadde tulaba ekibi kya Musa ekitundu ekyokubiri naye muganda wange Ivan waliwo kyakonyeeko nti Bayibuli etugamba mu Befeso 4:26 nti obusungu bwo tebukuleetera kukola ki okwonoona. Kiki tulaba nti Musa ekyava mu busungu bwe kwali kukola ki kwali kwonoona. Ate nti ku katundu ka Mande babadde batubuuza nti ddala nsonga ki lwaki Katonda teyakkiriza Musa okubanga agenda mu nsi ki agenda mu nsi ensuubize. Kuba oliawo nti omuntu yenna bw'abanga atunudde ku mbeera Musa gye yayitamu mu nsonga eno gye tuli okwogerako mu ngeri y'obuntu oyinza okugamba nga ndaba nga tekyali kyabwenkanya nga ndaba nga tekyali kizito ekyenkanidde awo ekiyinza okumuziyiza okubanga akola ki okubanga agenda. Naye Katonda yalina ensonga lwaki. Kuba ogenda nga ombuuza okutunula ku kibi ekyokusatu Musa kye yakola. Musa yalina obutakkiriza bwamuyingiramu awo. Bw'osoma muganda wange ogenda tusomerayo bw'osoma Numbers okubala essula ya 20 olunyolo lw'12 n'olw'13 agamba ati kubala essula ya 20 olw'12 luga nti Mukama n'agamba Musa ne Aaron nti kubanga temunzikiriza okuntukuza mu maaso g'abaana ba Isirayiri kye muliva mulema okuyingiza ekibiina kino mu nsi gye mbawadde. Ago ge mazzi ag'e Meriba kubanga abaana ba Isirayiri baawakana ne Mukama n'atukuzibwa mu bo. Yes, so tulaba nti wano mu mbeera eno ng'etuuseewo Alooni ne Musa tebakkiriza okubanga Mukama atukuzibwa mu baana baani mu baana ba Isirayiri. In other words nti ekitiibwa baayagala okukyeddiza. You get the point? Yes. Number 2 nti Katonda okubanga yali alagidde Musa ne Alooni nga ekigendererwa kye
n'okuveera emabega tulaba nti Musa byonna bye yakola yali agulumiza Katonda. Yes. Naye ate ku nsonga eno nti ekitiibwa ate Musa ayagala kukola ki? Ayagala kukyeddiza. Mu mbeera eyo yatuukawo abaana ba Isirayiri ne bafuna omukisa olw'okuba nti banenyani, olw'okuba nti banenya Katonda oba banenya Musa. Kuba emabega yonna Musa ng'akulembera abaana ba Isirayiri yali abalaga nti he had a holy zeal, era nga bakkiriza, naye abamu baalinamu okwemulugunya nga bagamba omusajja ono ddala byatugamba bye bituufu, naye nti ensobe eno ng'eyingiddewo baafuna akaddaala balyoke bavumirire bulungi Katonda. Laba n'omusajjawo mbuye musajjawo twabako wadda mwagala kututta busse. So nti n'emabega eyo ne batandika okugamba ne bamukubamu ebice ebito. Ate kirina okutuyigiriza oba oliawo ng'oli mu buweereza nti ensobi gy'okola eyinza okuba nga egenda kuleetera ekifaananyi ekibi eri Katonda n'obuki n'omulimu n'obuweereza. Kyova ne mu paati eno babadde batulaga nti Katonda ekyo kye yakola okubanga aziyiza Musa ne Alooni okutuuka mu nsi ensuubize kyali kyetaagisa nnyo. Lwaki? Nti oba oliawo abantu bandibadde nga bawolereza ekibi weba nga bali mu positions ezaki ez'amaanyi ne mu mbeera enzibu ogamba amanyi nze nayonoonye olw'okuba nti banyiiziza, nze nayonoonye kuba nti embeera eno yabadde bwete ne bwete. Naye Katonda atulaga nti tarespectinga, tasosola mu bantu, nti apanishinga ekibi n'obwesigwa with faithfulness. Oba oli mu kitiiki oba oli Katonda alaba ekibi. Katonda talaba muntu naye alaba kiki? Alaba kibi omuntu kyaba akoze eki? Omuntu kyaba akoze. Katonda nnyo mukadde wange amuganda wange nti olwakadde kano katusooke tuwumule mu Katonda tukomewo awo wennyini we twagala otandikira tweyongere tubeere nga tutunzika. Weekuumire ku program Lesson Week eno. Asante Bayibuli kuli mu 5 akatabo ko ne Bayiro okalira ku bigere bya Kristo nga tufeefetta ebyawandiikibwa. Lino ly'ebbangulu lya Kristo mwatutendekera okumwesiga olwo ne tubeera abeesigwa gy'ali. Omulungi mukwano mukulisaayo mukuwumulamu weebale kubanga tutambula ffenna program Lesson Week eno awo tuyigira Bayibuli ntwongere okutebenkera mu Kristo Mukama waffe. Abali ku YouTube Avento Media Productions tukwebaza kubanga otambula naffe, comment yo okusharinga ate n'okusubscribinga. So nga nawe ali ku Facebook weebale kulikinga page yaffe osana otegezaako omulala. Tuli ku 3ABN kiseera kino nga twetegereza obulamu bwa Musa obusembayo mu kitabo kino eky'amateeka olwokubiri ssula ey'esatu gye tulinga gye tuli mu kutunulira ne tulabye nga we tukomye nga tulaba ekibi kya Musa ekimulemesa okubanga alinnya ku ttaka eggimu erikulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Mukama lye yalayirira bajjajjaabe. Kiraba twali twakalaba emisango ebiri. Omusango ogwasoose ogw'okubeera nti asala omusango abayita abayeekera. Futuozi baali bayeekera baali bajeemu naye nga si gwe ogwanidde osala omusango gwa Katonda. Ekyokubiri nti yessa mu kifo kya Katonda olw'obusungu yeerabira nti Katonda gwe yalina okwesigamako kubanga sisuubira nti Musa yajja amazzi ago mu lwazi. Sikikkiriza amazzi si maanyi ge gaali maanyi ga Katonda. In fact Katonda yalaga n'okusaasira yandiganyo ne gatavaayo. Then ekyokusatu ekyokubako funzaawo mukadde wange muganda wange tugende ku Tuesday. Tulaba nti Musa bamugamba okwogera n'olwazi naye n'akola ki? N'akuba. In fact akuba ebiri. Akuba ebiri naye si nti gwe gwali omulundi ogusoose Musa okuba ku lwazi amazzi ne gakola ki? Ne gavaayo. Katonda yamugamba okuba ku lwazi
amazzi ne gakola ki ne gava ne kuguno omulundi baali bamugambye ayogere naki ayogere n'olwazi ate nti lwaki oba oliawo nti ensobe eyo tugiraba ng'ensobe ey'amaanyi kiki ekiri emabega w'ekyo lwaki katonda katugambe twandikoseza olulimi bannaye mututeeke mu kooti abuubuuka n'obusungu eri Musa okubanga akubye takomye kuba nti amunenya lwakwogera byayogedde naye n'ekikolwa kyakoze kino. Why is it significant? Lwaki kya mugaso nnyo kiri significant kuba nti okukuba ku lwazi kaali kabonero akalaga okufa kwa Yesu Kristo ku musaalaba neera nti olwazi lwe lwakubibwa amazzi ne gavaayo neera tulaba nti obulamu bwajja Yesu bwe yafa ku musaalaba. Yes, neera tulaba nti obonga ogenze mu Bayibuli okwetegereza amazzi kabonero kaaki ka Mwoyo Mutukuvu nti Yesu bwe yafa ku musaalaba tulaba ku Pentekooti Omwoyo Mutukuvu akola ki ajja baali baagala kolaga ekifaananyi ekyo naye nti Katonda okugamba Musa ayogere n'olwazi nti Yesu bwabanga yali amaze okukubirwa Yesu yali amaze okufa ku musaalaba nti kye tulina okukola ffe ng'olwaleero ate tulina kuza Yesu Kristo ku musaalaba olw'ebibi byaffe oba oliawo tuyinza okunenya Musa nti yakuba ku lwazi emirundi ebiri yalina okwogera n'olwazi olwazi luleeta amaki twetaaga kusaba twetaaga okusaba nti Yesu Kristo engeri gye yamala okukomererwa ku musaalaba ate ebibi byaffe tebirina kumuza ku musaalaba kye tulina okukola tulina okubanga tusaba ekyo kye twagala Katonda agenda kola okukituwa kyova Musa baali bamugambye engeri gye yali amaze okuba ku lwazi kati wano yali teyeetaaga kukuba ku lwazi yali yeetaaga okwogera bwogezi. So is somehow dismantling the plan of salvation mukyakola. Era Paulo atugamba nti bonna baanywa ku lwazi olwo olw'omwoyo yali Kristo. Nti okukuba ku lwazi kaali kabonero ka bujeemu okutaataaganya okutta ekifaananyi ate nga n'amazima ogamanyi kugamba kwe kuzza Yesu Kristo ku musaalaba. I get it. Wachi Mukama wama yasunguwala. Naye ate oluvannyuma n'abanga musu. Kwega Musa oluvannyuma afa. Ye Tuesday. Okufa kwa Musa tukulaba. Teri amuziika. Tewali muntu n'omu akungubagaawo. Tewaliwo bafunye mukisa gugula keesi. Oba okiraba? Sebungana efunzaamu Katonda awo tutambule. Ku Tuesday. Okufa kwa Musa. Katulabye n'ensonga lwaki Musa. Ku Tuesday nga tulaba ku kufa kwa Musa oba oliawo omuntu ayinza okugamba nti omusajja ono nga bye yakola byali bingi okuva eri yonna ng'alunda endiga Katonda namuwa enteekateeka ne bayita mu ddungu naye ekiseera kituuka ne bagamba Musa wali gye tugenda naye ogenda kukola ki ogenda kufiira wano. Omuntu yenna mu buntu oyinza okwebuza ekibuuzo ono ddala Musa yafanga mu mativu yafa mu mativu kuba nti ebiseera ebisinga oba n'enteekateeka oba oliawo oba ne mission gy'okoze naye oba oli kumpi okugigusa ne bagamba sookodde kuki sookodde ku bbali. Yego watandikawo ekitongole kiramba kyali tekiriiwo mu kkanisa ozze oyita mu bisiriko okikuzizza kituuse we twandise the establishment ekitongole kati kikkatidde ogenda kutandika naawe okubanga wenyumiriza aboogera kugwe buli boogera ku kitongole time comes ngeeyo yagamba step aside kati Dani Muzola yagenda okubanga yemukwanaganya w'ekitongole kino. Kituufu ddala nti mu mbeera ey'obuntu buli muntu yenna abeera mu bukulembeze tugambye mu mbeera y'obuntu waliwo ekiyinza okukujjira n'ogamba nti nze kiki ate oba oliawo kyenkoze kitansaanyiza okutuukiriza oba okumaliriza mission eno. Waliwo kye bayita okulya ku bibala by'obuweereza nga mutandise okunoga ate gwe Mukama gamba wobo eri mu kusiga wonna musajja obaddewo ne musimba ensigo mu ttaka erikaluba ne muli kabala ne muleeta ebisubi ne muteekako kwegamba bugimu ne muleeta ekintu ne kitandika okugenda nga kikula nkasoli mulengera oluyange lutandise okujja samu munaatera okukola ki okukongola. Yes naye tulina okuyiga ebiseera ebisinga nti waliwo position ze tubeeramu ne tulowooza nti gwe oba toli mu position eyo tewali mulala asobola kukola ki asobola gikola. For example nga keesi ya Musa eno
oba oliawo mu ndaba y'abaana ba Isirayiri baali balaba Musa, oba oliawo abamu baali bamulaba ng'ani, oba oliawo baali bamulaba nga Katonda. Naye nti Katonda ye yalina enteekateeka ze entuufu, agamba Musa kola ki? Musa wuumula. Naye ekirungi ekiri ku Katonda nti wadde ayinza okuwumuza omuntu n'amugya mu position eyo, tekimugaana kutuukiriza bigendererwa byo, kuba tulaba nti abaana ba Isirayiri bambala ne batuukawo, bambala ne batuuka mu Nsi. Yali abatambuza okubatuusa yali Katonda. Yali Katonda si Musa. Musa yali just instrument. N'omuntu ayinza okwebuuza, Musa ono yafa mu mativu ddala ekintu ekintu kye yalimu kye yatandika sine yakitandika Katonda yakitandika ekintu kye yali akulembera yafa mu mativu nti ddala kigenda kutuuka. Waliwo olunyiriri lwe batuwale lwe tusobola okusoma luli mu kyamateeka essuula eya 34 olunyiriri tuyinza kusoma abadde lwa 7 some lwa 7 afa mu mativu nti ddala ekintu kyabaddemu kigenda kutuuka. Era Musa yali yakamaze emyaka 12 bwe yafa. Eriiso lye lyali terizibye, so n'amaanyi ge ag'obuzaale gaali tegakendeddeeko. Nkiraba kati ndowooza tuve ku lwokusatu. Musa ne bamulaga obukiiko obwaddeyo n'olusenyi olw'ekiwonvu eky'Yeriko, ekibuga n'enkindu okutuusa ku Zowaali. Mukama n'agamba nti eyo y'ensi gye nalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, nga njogera nti ndigiwa ezzadde lyo, ngikulengeza n'amaaso go, naye tolisomoka kugendayo. Tulaba nti Katonda agumye Musa agamba by'obadde okola bigenda kukola ki? Bigenda kutuukirira. Plan ejja kutuuka. Naye ogenda kukola ki? Ogenda kuwummula. Olunyo olwokuna lugambye nti n'agimulengeza. Okusinziira we baali Musa yali talina maaso ago physical eyes okulaba eri, naye tulaba nti Musa Katonda yamulaga, yamuwa vision, n'amulaga the history, ensi engeri gyegenda okutambula, ebyafaayo by'omu maaso. Oba oliawo tuyinza okugamba nti wadde Musa yafa yawummula, naye ebintu bibiri. Ekisooka, Musa yafa mu mativu nti mission gy'abadde akulembera Katonda mwesigwa agenda gituukiriza. Ekyokubiri nti actually ne Musa agamba abaana ba Isirayiri nti waliwo agenda okukola ki? Agenda okujja, which is actually so powerful. Yali ayogera kwani? Yali ayogera ku Mukama waffe Yesu. So nti kyendaba wano mu kufa kwa Musa nga maliriza nti Katonda sinta yinayo omuntu omu gwasobola okutuukiriza mission. Waliwo biseera bisinga nti you think tewali. Tulaba ne yalejaga nza asigadde Katonda namugamba nze ninayo akaki? Ndinayo akasanvu. Ate oba oliawo nti ne Musa nti yali agenda okulembera, yali amanyidde entalo yali Joshua gwe bali bagenda kuteeka bye bali bagenda okusinkana. So Katonda alina enteekateeka ennungi, oba oliawo ffe tuba tutalaba Katonda waba alonze tetulina oba oliawo okubagana empawa. Lwaki Katonda akoze bw'ati? Kuba Katonda ye alina enteekateeka ennungi. Naffe tulina okubeera n'okukkiriza era n'essuubi nti nga tuli mu lugendo luno oba oliawo abamu bayinza okufa, naye ate enkomerero tugenda kutuuka mu nsi eki? Mu nsi esuubiza. Kwegamba Mukama atumwebaza, atuyigiriza kinene nnyo ku kufa kwa Musa. Nze kyenyongedde okuyiga nti your eye should be on the mission. Tegalina kuba kuggwe nti Musa mission ye n'atuukirira. Yes, ekyo kikumale. Nti kanisa weetuuse wano okiraba tegenda kuddawa mabega kimala newe mbanze banzize ebbali. Mukama yajja sigala atwala omulimu ekyo kwegamba obumativu bwa minisita oba obw'omuweereza bubeere mu kuba nti omulimu guno ogubadde Mukama gwe yatandika ajja gutuukiriza. Nze kyenjiga ndaba nti empeera y'ekibi kufa si kufa kuno kwokka okusooka, wala n'okufa okwaki? Okwokubiri. Tulaba Musa yeenenya, Katonda amusaasira. Naye ate tuyiga nti omulimu guno tuleme gwetikka nga gwaffe gwa Katonda. Ye yeeroboza n'agamba nti vaawo omulala akole ki? Ajje aweereze. So tulaba nti ne mu kufa kwa Musa Katonda yamuwa essuubi. Ekitabo kino nga bwe kitunuulira nti amazima g'ekiseera kino mu kyamateeka olwokubiri, present truth in the book of Deuteronomy, nti Deuteronomy bwe bujulirwa obujulira ku bulungi bwa Katonda
ne mu bulamu bwa Musa ng'omuntu. Yeah. Addamu okubuulira abantu bano Katonda gy'abayisizza yonna era ng'awanga obujulirwa nti Katonda abadde muki mwesigwa. So ndaba nti ne mu kufa kwa Musa teyafa ng'abo abatalina ssuubi. Yeah. Katonda amuwa okwolesebwa n'amulaga eby'omu maaso. Kubanga mutuufu kitabo ekyo kyogera tuyinza kyogera nga you don't have hope. Olabira ddala ekitabo ekireeta essuubi. Kuzuukira kwa Musa okwo kwogera katono mu bufunze. Contest eri awo, contending wakati wa Mikayiri ne Sitaani ku mulambo gwa Musa. Nsuubira lwe lwabadde n'olunyiriri lwaffe olw'okujjukira. Yes. Nsaba tuddemu tulusome. Yuda olw'omwenda. Ebigambo bino nga tutunuulira kuzuukira kwa Musa bigenda tulaga olutalo olulwanibwa ku buli mukkiriza yenna anaayingira eggulu. Sisuubira nti akaayanira abo ababuze baalina, wabula akaayanira abo bonna balaba nga basala bava mu nkambi ye badda mu yaani mu ya Katonda. Fakti bayinza noba nga basaze dda naye nga gezaako okulaga nti kibadde si kya bwenkanya bakomyewo. Ne mu mutima muno kiyinza obaamu mu mitima gyaffe nga waliwo eddoboozi erikugamba nti togwanidde kubeera kitundu kwabo. Sitaani bwe bwama batera tukuba nti nga wakola bubi, watemula, walimba, wakola bwoti ne bwoti. Tosaanidde. Nsaba tulusoma olunyiriri. Yuda 9:1 lugamba nti naye Mikayiri malayika omukulu bwe yayomba ne Sitaani n'ayogera naye olw'omubiri gwa Musa teyeŋŋanga kumuleetako musango gwa kuvuma naye yagamba nti Mukama akunenye. Tulaba nti Mikayiri atali mulala yenna okuggyako Mukama waffe Yesu Kristo yajja azuukiza omuddu we Musa. Yes. Naye jjukira tutunuulidde ekibi kyani kya Musa nga Sitaani alinga agamba omusajja ono mwonoonyi naye ate teweerabira nti Katonda asaasira. Yeah. Yokaana awandiika mu bbaluwa y'esooka essula esooka olunyiriri olw'omwenda nti bwe twatula ebibi byaffe kyensuubira nti Musa yakola, Katonda mwesigwa era w'amazima okutusonyiwa ebibi byaffe byonna n'okutuggyako obutali butuukirivu bwaffe. So Musa yenenye ebibi bye era wano tulaba nti waaliwo oluyogaano ku Musa. Kyewuunyisa nti Musa yazuukira, bangi tebannakitegeera nti Musa yazuukira. Naye ate Bayibuli etulaga mu nfunda tulaba mu Yuda olw'omwenda ne mu Baluumi essuula ey'okutaano. Katugende tusoma olunyiriri olw'e14. Baluumi essuula ey'okutaano olunyiriri tubukakafu nti Musa yazuukira olw'e14. aga nti naye okufa kwafuga okuva ku Adamu okutuusa ku Musa ne kwabo abataasobya ng'engeri y'okwolona kwa Adamu kyekifaananyi kyoyo agenda okujja. Nti okufa kwafuga okuva ku Adamu okutuuka kwani? Ku Musa. Lwaki tukoma ku Musa? Kyanjawulo ki ekyaliwo ku Musa? Mu ndagaano enkadde yonna tetulaba nti Musa yazuukira. Mu ndagaano enkadde ag'amazima tetugalaba. Naye ate amazima ag'ekiseera kino mu kitabo ky'amateeka olwokubiri kitulaga nti omusajja okufa kwe si ye yali enkomerero ye, yazuukira. So wano Pawulo atugamba nti okufa kwafuga okuviira ddala ku Adamu okutuuka ku Musa. Musa ye muntu eyasookera ddala mu lulyo lw'abantu okufa n'azuukizibwa. Enoka yasooka okugenda mu ggulu naye teyalabya kufa, teyalega ku kufa. Naye Musa yasooka okuzuukira era yamuzuukiza si mulala okuggyako Mukama waffe Yesu Kristo. Alaga amaanyi ag'okuzuukiza kwe ne mu ndagaano enkadde. Kwegamba obuyinza bino kyatugamba nti nina ebisumuluzo eri amagombe n'okufa. Tubiraba kuva mu ndagaano nkadde in the light of Moses. Ne mu Yokaana 10 agamba nti nze kuzuukira n'obulamu. Nti ne mu bulamu bwa Musa Katonda amazima ago yagalaga. Obulamu Musa bwe yafuna ng'azuukidde si bwe buno nga Laazaalo bwe yafuna n'amala n'afa. Yaweebwa obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Tusobola okwebuuza lwaki obumuwa otya nga Yesu tannafa ku ki? Ku musaalaba. Ekibuuzo ekyo kye mbalira okubuuza. Naye ndowooza muganda wange yakiddemu tubeere nga tuwunzika kubanga ndaba akadde kagize. Lwaki Musa agenda mu ggulu ng'ate Yesu tannafa ku musaalaba?
ya tulaba nera mu lesson batugambye nti waliwo endiga ezaali zittibwa naye nga zisonga kwani nga zisonga ku Yesu. In other words, nti Katonda wabanga yasuubiza omulokozi nti yali agenda kujja, Katonda mwesigwa nnyo nti ebisuubizo bye asigala nga akoze eki, ebisuubizo bye nga asigala nga abituukiriza. Wala naye mu mbeera ez'abantu oyinza okugamba for example nti waliwo andeetera ensimbi, naye olw'okuba nti mba mulinamu obwesigwa nyinza okubanga nengamba anti mumpe kasooli nze ntandika okulya, oba waliwo akola ki, waliwo aleeta ensimbi zijja. Oba omuntu asobola kufuna obwesiga bufaanaganako obwebutyo ku muntu, omanyi omuntu oyo akuleetera ensimbi agenda ayita mu biduuka accidents zibawo, naye omanyi akola ki, omanyi nti ajja kakati nti ne Katonda ekisuubizo kye kyali kinywevu nti Musa okumuzuukiza wadde nti Yesu yali tanaba kufa, Katonda yali nenteekateeka nti Yesu ajja kufa neera agenda kuzuukira olw'okuba nti ye mwesigwa ku biki, ku bisuubizo bye. Waliwo n'akalala fundiza ddala ssebo tuwunzike kubanga Bayibuli etugamba nti balina omukisa abafu abafiira mwani, abafiira mu Kristo, nti kubanga bawummula mu kuki, mu kutegana kwabwe, naye ekikulu nti emirimu gyabwe gikola ki, gibagoberera. So tulaba nti Musa bambi nti byali akoze indeed ebirungi byakola ki, byamugoberera, kyekyamukiriza okuzuukira. Nti naffe ng'abantu nti omuntu ng'awummudde essuubi lye tulina ng'owummulidde mu Kristo, ng'owummudde mu Kristo kwe kuki, kwe kuzuukira. Okay, so tweyanza nnyo, tweyanzeege. Simanyi muganda wange obadde olina kyoyogerako. Maliriza ngamba nti mu kuzuukira okwaffe ffenna, kubanga I think that was kyabadde ku ntikko. Pawulo atuwandikira mu Bakolinse ekisookeso 15 twatunulidde nnyo okuva ddala ku 13 paka 22 nti ab'ekuba nti Kristo yafa n'atazuukira mu bantu bonna twandibadde ffe abakyasinze obutaba na ssuubi. Ekikyasinze kuleeta ssanyu mu mutima eri oyo mu mutima naddala mu nsene ey'ekibi ejjudde okufa n'amaziga kwe kuzuukira. Nti ng'oggyeko Kristo tufiirira okubeera omulokozi waffe, ekikyasinze kuddako kutuleetera ssanyu kwe kuzuukira. Omuntu bw'aba akuvuddeko oluubirira okuddamu okumulaba. Yensonga lwaki ngamba nti balina omukisa abo abafiira mwani, mu Kristo. Omukisa gwabwe nti newankubadde beebase bagenda kubeera balamu nate mu nsi etali kufa. Newankubadde ekibi tugenda sisinkana Musa, tugenda sisinkana Ibulayimu, tugenda sisinkana abo n'abatukuvu ba Katonda abeesigwa nti newankubadde baali bafudde beebase naye beebaka bulungi. So nze ngamba nti ago ge mazima ag'ekiseera kino. Ensi ge yeetaaga okutegeera n'okumanya nti eri Yesu bye lisukka ku ntaana. Kuba n'abaganda bange bangi abali ababadde balowooza nti enkomerero y'omuntu kwe kufa, ebiringa ebyo. Naye Pawulo akikakasa nti Mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda, n'abo abafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Nga Musa bwe yazuukizibwa, n'abo abafiira mu Kristo balizuukizibwa nga labise ku biri. Era bwali bweyamo. Kwegamba okufa kwa Musa it's a pledge. It was a pledge and an advert. Nkuwaako jalibu nti test. Nti laba kyetwalambula mu bwe agenda tekikola ku ngeri esinga. Yesu bwe yazuukira waliwo abazuukira. Naye ate bw'ali baakomyewo teri n'omu agenda kusigalira kwabo ababe. Bonna agenda bazuukiza abafiira mu ye nga bamukkiririzaamu. So Pawulo yayita essuubi ery'omukisa, blessed hope. Yes, ery'okulabika kwa Mukama waffe okuzuukiza bonna abafiira mu Kristo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege omulabi waffe okubanga tutambudde ffenna okutuuka ku ntikko ey'ekitabo kino eky'amateeka olwo. Tukiwunse bwe kityo nga tulaba obulamu bwa Musa ng'omuntu tubuyigiramu, so nga ate ne mu kufa kwe kwennyini n'okuzuukira kwe tufuniddemu essuubi nti naffe weewaawo okufa kuyinza okuba nga kuzze gye tuli. Pawulo agamba temukaaba nga abatalina ssuubi. Essuubi tulirabye nti abafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Muganda nge sebo tekalekekayo nti tulaba ekisa kya Katonda eri omwonoonyi. Mu bibi bya Musa
katonda amuzuukiza nga musa amaze okwenenya. Weewaawo. Naawe osobola okuba okoze bubi nnyo naye bwe weenenya olina essuubi ery'okuzuukira. Kwegamba Mukama yamuwa ekisingako Kanani ey'oku nsi. Amiina. Tuweereyo essaala. Katwebaze. Katonda affe ow'ekisa tukweyanziza olw'omukisa gw'otuwadde okwogera ku bulungi bwo nga tulaba obulamu bwa Musa. Yali mwonoonyi nga ffe newankubadde yatendewalirwa n'akola ensobi mu bigambo bye ne mu bikolwa bye, bwe yeenenya wamusaasira era tuyize nti mulamu olwaleero. Essuubi ery'okuzuukira tusaba ffenna olituwe. Newankubadde tuli mu nsi ejjudde okulumwa n'amaziga, tutegeere nti Kristo bw'anaabaza agenda asangula amaziga era tewagenda kubaawo kufa. Yongera otuwa omukisa era otuteeketeeke olw'okujja kwa Kristo Yesu, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Weebale nnyo weebale ddala mukwano gwaffe okubeera nti obadde naffe okuva gye twatandikidde. Ekitabo tukiwunsewo ekitabo eky'amateeka olwokubiri, tujja kuba ffenna mu kwota eddako nga tutunulira ate ekitabo eky'Abaebbulaniya ekigenda okwanjulira Yesu Kristo yennyini. Wano tubadde tuli ku kifaananyi kya Kristo Musa miniature of Jesus. Kati tutunulira Kristo mu kitabo eky'Abaebbulaniya. Neesunze nnyo okuba nga tujja kuba tutambula ffenna era nsaba ekisa kya Kristo mukwano gwaffe ali eyo kyeyongere gyoyo. Tubadde n'emikono gyaffe aba Amazing Facts Africa. Bw'osanga ku www.afcoafrica.com bw'oba oyagala okumanya ebisingawo. Weekuumire ku program Lesson Wiki eno.